Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Muganda wange mwannyinaze olunaku olwaleero story eno si ya nnaku si ya kuvuma wabula ya ssanyu eri famire y'omusumba Robert Kayanja Senior kwoteeka Robert Kayanja Junior. Masoko awo ngenda kuwaako olaba ate ne kubaka bwa Pastor Jackson Senyonga Senior kwoteeka ne Junior. Naye wabula akadde kano njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti Robert Kayanja Junior oba mutabani w'omusumba Kayanja ne mukyala we Melina bagenze maaso n'okubeera nga bakolera taata waabwe surprise omusumba Robert Kayanja. Banaye abadde so emotional nga bwe yeewunya n'abuuza baana mmwe mundowoozezaako mutya ye bino byange wabula mugenda kunsasuza ssente mmeka. Lwaki ndwawo kankuwa emboozi eno ogirabireko wabula nkujjukiza vidiyo eno nsooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli ssekinnoomu. Nze Deniya okuweereza nkujjukiza nti Hope Christian Fellowship International Church Africa ye kanisa abo nno batuteekamu ensimbi okubeera nga tukuweereza. Bategese okusaba okw'okwebaza ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba omusumba Samuel Waswa kwoteeka Gertrude Kirabo Sengendo bakwaniriza okubeerawo era gweyagala okumanya ebisingawo simuwe eri awo eyitawo mu scroll wansi mu bigambo ebitambula bakubireko ate ofune oba oliawo okuwabulwamu naawe ayagala okukusabirako. Katugende butereevu olabe surprise Kayanja Junior gy'akoledde kitaawe. Hey. What is this? Kiki kino? This is for you. This is for me? Bino bibyo sibo. What is it? Biki ebyo bimundeetedde? You know, when your members of your family come and give you things in public, you get scared. Ab'omu nnyumba bakuwa ebintu mu lujjudde buli omu ng'alaba otyamu. Let me see. Kandabe. How do you open it? Usually, my habit is when they give me a gift, omuze gwange bwe bampa ekirabo kyonna I wait for a year to open it. mala omwaka mulamba nga sinnakibikkula. So if you ever give me fruits or Bw'ompa ekirabo or chocolate, nga it will get kyabibala spoiled. oba chocolate abajja kwononekera bwereere. Wow. Weewaawo. Dear Pastors Robert and Jessica Abasumba Kayanja. Robert ne Jessica Kayanja abaagalwa. Wow. Weewaawo. This is beautiful. Bino nga birungi. And what is this? Kiki kino? Oh, I read it in private. Ajja kisoma ekyo mu bwama bubaka bwa musumba. It is in tongues and I don't have my interpreter on it. What is this? Wow. Weewaawo. Riot Youth. Riot Youth. Wow. All the things are mine, Bino byonna byange. including this one. Ne kano. And what is this? Ate kino What are you kiki? putting on me? Kikyo nyambaza. What is this? Kikino. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. You know, they can put things on you like you're a suspect or you're Basobola what. kwambaza ekintu n'obanga gwe beekengera.
Oh, VIP guest. Omugenyi VIP. So you're inviting me. Munyaniriza. Wow. Hey. I mean, are we going to wear this one, both of me and my wife? Musumba ne mama bagenda kwambala buntu obwo. Oh, because I see ourselves together here, so I Ndabaga kwetuli. don't know how we are going to wear one badge. Tunakambala tutya fembi. But you are one. Muli omo. Yeah, but not one badge. Ne badge emu. We are one, we don't have one passport, you know? Yeah, the Riot Conference is coming. When is it coming? Olukungana lwa Riot lusembedde. Okuvanga. Wow. You're not going to charge me for this, are you? Munansasuza ebintu bino ddala. Sibi akusasulira. Bibyo. I'm not paying for anything. Sigenda sasulira kintu kyonna. She's saying nothing. Wow. Wow. Are you sure you're not charging me for Mukakasa anything? ebintu bino sibyakusasulira. You know, it's Christmas. People can sell you stuff. Christmas ono omuntu basobola okuwa ebintu naye nga bajja kubanja. My God. Katonda nge. So you made your own Bibles? Bakoze Bayibuli ezaabwe. Holy Bible. Wow. Weewaawo. Riot Youth. Abavubuka ba Riot. You know, we just send Bibles to Germany. Twaweereza Bayibuli e Germany. Give it shall be given back to you here. Ogaba naawe oweebwa. And then this. This is a journal. Katabo kakuwandiika. Taking notes, huh? Kakuwandiikamu. Are you sure you're not charging me Banne anything and temugenda my wife? kunsasuza bintu bino n'omukyala. Thank you. Bambi mwebale. If it's for free. Bwe bibanga bya bwereere mwebale. Riot Conference. So when is the conference? The conference is from the 11th to the 15th. Okuvanga 11 paka 15 December. And it's free. Ate okuyingira kwa bwereere. So come be blessed. Jangu oweere omukisa. Come get the anointing. Jangu ofune amafuta. He'll be here. Muzeeyi naye agenda kubeera ne musumba abaniriza mu butongole omusumba Kayanja senior. And they'll be powerful. Kigenda bakyamaanyi nnyo. Yeah, don't take any of those things. Tojjamu n'akantu n'akamu. eyo nno ye surprise Kayanja Junior gy'akoledde daddy we Pastor Robert Kayanja. Kakati nno waliwo wano gye mubadde nga mungamba naye lwaki totuwa ku gunde kankweko ku mutabani wa Pastor Ssenyonga Jackson ne taata we. Ajjukira nti omwana ono yakulira mu ggwanga lya US era nga munnanga Oluganda talumanyi naye bangi bavudde ne bagamba omwana oyo yeeraga bwerazi mbuka tumuweemu emyaka 3 awulire Uganda bwenyiga olabo batayiga Luganda ne bambi si buli muntu nti oba oliawo kyemulowooza kyaba ali. Ebigambo bye bambi bibino okusaba nako mukalabe mubiwulirize. Okay, when I'm with Josh, I can't reason with him in Luganda. Nsobola okutegeera. Osobola okutegeera. Nsobola okutegeera naye okuyogera Okyayiga. nkyagenda maaso Okay. mpola. Okyagenda maaso mpola mpola. Naye era tokoze bubi okusinziira. Yes, because that's how you were raised. Nawasiza omukyala na Muganda. Wawasa mukyala Muganda. Ate taata wange yali Muganda. Yali Muganda. Taata wo. Ate kati goyina. Anti ogambye taata wo yali Muganda. He said your father was. Taata wange Muganda. Mukyala wange Muganda. Ate nze mbeera mu Uganda. Kati nyiga. Onyiga. Oyiga. Onyiga mpola mpola. Amina. Kakati wow, ebyo nno bye bigambo bya musajja bukola wekeddwaga Jackson Ssenyonga kwoteekera batabali we Josh. So abanywanyi ngenda gera maaso n'okweraga mbasibula wabula nkujjukiza nti ennaku z'omwezi jaba 15 Hope Christian Fellowship International Church Africa basangibwa wali eri Kitiko ku Kigo Road era nga bakutegekedde okusaba okwokwebaza batukiyite Thanksgiving nga baneno bagamba nti bingi bye tuyiseemu mu mwaka omulamba
n'ekiba ky'amakulu n'okujjukira okwebaza Katonda kubanga ye atuyisizza mu mbeera eyo. So mu kusaba kuno eno tugenda beera nga tulya emmere ey'omwoyo tusobole okubeera nga tufuna ebyo ebizimba omwoyo nga bwe tuyategekera ate omwaka omupya 2025 ogutajja nno kubeera oba oliawo mwaka mwangu nnyo etali oyo atakkiriza wabula ate buli kimu kisoboka eri oyo akkiriza. So jamu tweteeketeekera omwaka omujja ng'ate bwe twebaza Katonda olw'otuyisa mu guno tusobole n'okubeera nga Katonda atwempawalinga okusobola oyita mwaka gwe tugenda okubeera nga tuyingiramu. Service tandika ssaawa 3 paka 7 okubikujjuko by'okubeera nga twebaza ng'ennaku z'omwezi 15 mu ngeri y'emu. Musumba akutegeeza nti gweyagala okubeera nga bakusabirako ennamba z'essimu weeziri wansi ku screen vidiyo eno weetandikidde ojjagenda maaso n'okubeera ng'omukubirako oba n'okubakuza BTN Media then ne bakuforwardinga butereevu ew'omusumba waswa Samuel kwoteeka Gertrude Kirabo Sengendo. Ebyokulya n'okunywa byonna weebiri very free of charge ate era n'essaala tetundwa eri free of charge kabeere counseling oba omwetaazi. Tusinkane banywanyi mbaagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.